n'abanyonyera abamu tugenda okyalira bakyali baffe katubagereze nzegenda okyalira spice eyo nga salaba roodi mbi ne weevuma okukyalira mukwano gwo n'abayimbi bannange gye bali waliyo embeera era nabo kimanyi kibakakatako okusituka bajogereko atanga ajogerako era yamanyi abagamba nti nno bino byonna zino zonna ennyimba z'oyimba oli mu kwetegeka kwesimbawo ssebo obanga agamba nti buli munanganda ajja kwesimbawo kubanga ebizibu byaffe ffenna nga bannayuganda nze wensanga abantu oli nangamba twogerere ku kino kugambe nze waliwo n'abankubira ne bagamba ffe tuzimba paliyamenti tebannatusasula kati nakyo wenkyogera mbagenda kwesimbawo so ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi ng'amazima biba byetaaga okwogerako otutabyogerako nga ffe tunaananyani nga tabitwogereddeko kitukakatako demandi zezaali ez'emyaka 10 si zez'emyaka 2 si zez'emyaka 3 si zez'emyaka 4 wabula gyokoma okula demandi zempya of recently twakulaba nga okoze surprise visit ku parliament kituufu kyo kyewali ononyere iyo parliament yaffe agita parliament of the republic of Uganda naawe kyalayoko ani ayinza okugaana kubanga tebalina kisaanizo kye bansaba kiri awo tujjako idea yange tewali kyamaanyi ewantu awo tunuke kutyawo nnyo n'abantu abo tunuke kutya okwengejenga nabo nze ngendawo kati nogula kwogomankuba ebifaananyi naye nze ngendawo nnyo nenjogeramu ne bemupe bange bazenyonyi ku kintu kyonna kye mbanze ndabye ng'omulozi ekitegeera mwana ng'omulozi banogendayo okwesyoninga abantu abo nobaba ekimakinga ennyimba zino ogenda ziyimba paka ddi nagamba 10 nakatoba 6 oba 7 10 tekinaggwayo kati olina kulinda 10 kigweyo ombuuze paka ddi naye ne10 tekinaggwayo naye ozitidde naawe ezinaba sinayimba ku mazzi makyafu gali mu taapu z'abantu ezo bingi besinayimbako abayimbi badde batekinga step kyokuba nti batangaza ku ggwanga naddala bagezaako abamu bannakyali bange n'abalala bakyalinamu obunafu bajjabiikinga sagaasirira omuntu yemusana wootabadde waliwo emitawaana egyagudde mu industry baasamoniza abayimbi abamu ku mikwano gyo ne batalabikako ne bababandinga obutaddamu kuyimba kikyaba basuubira ennaku z'omwezi nga 24 ekigenda okwawukanako ku kyali ku Africa egenda kuba shonga eza bulijjo ekyenjawulo nti erimu ennyimba nnyingi zenayongeramu ezitabadde mu programu za bulijjo era nsuubira concert ebeetegeeza kwanjulira bantu kipya kyogasse ku nnyimba zo ekyenjawulo ekiriwo nange kennyini ndi wano mukiteekateeka kubanga amazima kiteeka okubaawo ate nebbanga litambudde nga abantu bange sibayimbiramu shejjudde okuva gye natandikira paka gye wendi kati so mu mbeera eyo okukola sheeno ate netuspacinga okuva mu bingi ebibaddewo tugiteeka mwaka okujja abantu bakatulawegaapo guno omwaka oyimba ennyimba nnyingi nnyo ezikola gavumenti kyekyakuinspiring okuba nti oyimba ennyimba ezikuluta gavumenti kemesa gavumenti yatukolokota ebbanga nga tusirisa abantu nga tugigamba ebbanga lyo netukolokose denekulu etukolokose kati yesinza otukolokota kasente gikokolokota kaleere gavumenti okolokosa ebbanga lingi fetubayo okusaba ebitaliiwo nga titusuubira nti ebbanga ddene nnyo oba nga tebiriiwo abannakonko babatya nti balina
batya nga tebalina mirimu nga nze kenyini mbadde ku airport nga basikayo ebisawo batono kitegeera naye nawo okusabawo omulimu bajja kugamba laba ono so mu mbeera eyo tuvayo ne tubyogerako ani anabitwogererako tuvayo ne tubyogerako era ensonga nti nkwatagana nnyo n'abakungu bano bamita Sawulo ono aspirant waffe mu Busiro twagala mwesiga okitegeera so mu mbeera eno tukwatagana ne bannaffe tusigala nga tubannyonnyola obusuku gye tukujja etunyiga out of the blue nga bwe bagamba nti bitukubye kyogamba Uganda yonna bigikubye kwa buli mwaka tukaaba nga bagamba mu bibakubye. Challenge ki zosinza okufeesinga bukyanga otandikako olukuta gavumenti? Lwakuba nti gwe ekigambo ky'okozesa akiyitako naye wandikwesezza okugamba ku gavumenti ntyeso okolokota kwanjawulo kikolwa kyenkola nekikolwa kyenkola basajja abo batunula mu maaso bagamba ekimala kimala buli kimu mukitutte. Bayimbi banno okegesa abamu abasinga okukwagala n'okukwagaliza bagamba nti olugendo olwokutte olw'okugamba ku gavumenti oba oli abo abamu lwayisa bubi olowoozaako ku kalyayo